Amana gange ninze ne Patrick azikushoka mubaka mulikana nage ndi mwijukulu wa isakansi ya Buganda. Omuganda n'omusoga n'omunyolo tewali njawulo. Yene sawa okulaga tutesoba kutirya Namulongo. Nze Frank president wa TikTok nkyaba kwata ate banji mukyaliyo banji bali Kristo bagenda kwatibwa. Ai Ssaabasajja Kabaka siri kutirira nze musajja wo Kiwanuka chairman Buganda bumu wangala nnyo ai Ssaabasajja Kabaka. Lumu ogwokuna bakubiriza mwenna mukomawo wano okulaba nga kitibwa kya Namulondo kitibwa ky'obwakabaka ate ngere mukimanyi obulungi kuno mulembe Ssaabasajja Kabaka yakwasa bavubuka yene sawa okulaga tutesoba kutirya Namulongo. Kanse bakulembeze bannaffe babagatteko twebereremu. So kanso kenyogere ya Adam so amanya gange bamta Frank abaho president wa TikToker nsima nnyo koti kyeriko n'okulaba nga tweyongerayo kyemanyi mu kweyongerayo kuno kijja kugwa nga pressure kwa amadirizwa nga bamusalidde pressure nze yamukwata nga tukoleganye ne full figure ne afande damulira akulira oba bagiyita batya ebino ebitongole bya government. So tusaba nnyo koti etuyambe balabe nga bamusalira ekibonerezo kuba abavubuka abato okudda ku social media ne mukwata amasimu gammwe ne muvoola abazadde ne muvoola abantu ab'obuvunaanyizibwa mukwatenga amasimu gammwe muvume bataata bamwe ne bamaama bamwe teri ajja bagulako musango naye bw'oba olina essuubi nti ogenda kukwata essimu ye y'emitwalo 10 ovoole Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ovoole Speaker Amongi ovoole Museveni ovoole n'abazadde b'abantu abalala ne Muhoozi tubadde tubasaba mukwate amasimu gammwe voola taatawo voola maamawo teri agenda kusiba naye bw'oba ovoola abantu abatalina kuba ye yakukuza bw'oba ng'ovoola omuntu atalina musango fete tugenda okukwata nga amateeka bwe galagira nga nze Frank president wa TikTok nkyabakwata ate banji mukyaliyo banji bali Kristo bagenda kwatibwa mwavaayo ne mugamba nti abaho avaayo atya n'akwata omwana eyavoola Kabaka wa Buganda ng'ate Munyarwanda oba Munyankole Ugandani kinkakatako njagala nsi yange bw'oba nga toyagala nsi yo tunwanga bavoola Museveni tulwakuba Munyankole ate ng'oli musoga okireke but nga nze Frank ayagala ensi yange ngenda kubakolako nga amateeka bwe galagira. The good thing twabadde mukana akavuyo akokukwata pressure ne wavaayo omukyala bamuyita Helen Soku yakulira ekibiina kya patriotism nampa omulimu mu State House ogw'okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe mumwadde mumanyi nti mukubabaho tuwaki yarwanira Kabaka wa Buganda ate nga Munyankole oba nga Munyarwanda nenfunamu ekyamagero lwanira Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi ebirungi bigenda emikisa gyeyongere Kabaka wa Buganda yalike mandwa eza Buganda yonna all Ugandans. Twesimye nnyo kulwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga ffe abaana balero katulwa okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi zaffe. Erinnya nze Kiwanuka Ryan Mafumafu ssentebe wa Buganda bumu nze nga nze ndi munakuwavu nnyo eri omuvubuka ono Namatimbo gwe bakubira obukubizi mu ngalo n'atandika okubiibya. Twagala nnyo tuli basanyufu nnyo olunaku lwaleero kooti okubanga eyongezaayo omusango ogwo okutuuka ennaku z'omwezi 11. Nze nga nze Kiwanuka nkowoola abavubuka mwenna aba Buganda nkowoola mwenna abantu ba Buganda mwenna mujje tubeewo tetutirira Kabaka bwa Buganda tetutirira Namulondo tulina okukuma ekitiibwa kya Buganda kubanga kyava dda mukimanyi kyava dda mu bavubuka abali eyo kyava dda fe emigigi emito fe bantu babeene abagenda okubanga tugamba nti nno Ssaabasajja Kabaka we tuligwa gwe wooli tusanga tubakakasa nti nno tuli banyiivu nnyo mukimanyi Ssaabasajja Kabaka ye Namunswa abavubuka ffe nkuyege abalina okukuuma Namunswa eyo mu kiswa kye ng'ateredde eteni. Ai Ssaabasajja Kabaka siri kutirira nze musajja wo Kiwanuka chairman Buganda bumu wangala nnyo ai Ssaabasajja Kabaka era tugamba nti Buganda bumu Buganda bika Buganda masaza Buganda nsi Ssaabasajja Kabaka awangaale.
Ssentebe wa Buganda kwefaffe tuli wano kkooti ya Buganda Road okulaba nti tuyimirira wamu. Tuli wano kkooti ya Buganda Road okulaba nti tuyimirira wamu ne Namulondo olw'omuvubuka yavaayo n'atyobola Ssaabasajja. Buganda erina ensonga ssemasonga 5 naye ensonga esooka kwe kunyweza, okutaasa n'okukuuma Namulondo. Omuntu yenna wavaayo navoola Ssaabasajja abeera vodde Obuganda bwonna. N'olwekyo tuli wano okulaba nti tuyimirira wamu ne Namulondo era n'okuwagira ensonga eyo esooka ey'okunyweza n'okutaasa n'okukuuma Namulondo. Omuvubuka ono ebbanga ly'amalayo kiba kiwa ekyokulabirako eri abalala bonna abandyagadde okuvaayo ne bavoola Namulondo. Era ffe tuli basanyufu nti aziddwayo okutuuka nga 11 ne wanaaba avuddeyo nga 11 era tusuubira nti ajja kusigala nga akyazibwayo abeere ekyokulabirako eri abalala nti Namulondo tetyoboolwa. Tukubira omulanga abantu bonna bakozesa emitimbagano bagikozese n'obwegendereza n'obuvunaanyizibwa okulaba nti tiboonoona ate ebitiibwa oba amannya g'abantu abalala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amanya gange bampita Kikome ku Fred musajja wa Kabaka. Tuli banyiivu nnyo ng'abavubuka ba Buganda puleesi okuvaayo navoola beene awatali musango gwonna gwe yamukola n'amuvuma ebintu ebinene ebitayisika mu kamwa n'amutyoboola bw'atyo. Era tuli banyiivu nnyo tubaye tukomyewo wano ku kkooti ya Buganda Road nga tumanyi bagenda kumuleeta naye bagambye tebasobodde kumuleeta, bajja kumuza omulundi omulala. Era tuli bumu n'okugoberera omusango ogwo paka bwe tunaagutambuza. Nze ndi Musoga, nja kwogera mu Lusoga. Omusoga n'Omuganda n'Omunyolo wazira ndawulo. Omusoga akuba. Amaina gange ninze nja kwogera Lusoga. Amaina gange ninze ne Patrick azikusooka mubaka mulikana nage ndi mwijukulu wa isakansi ya Buganda. Omuganda n'Omusoga n'Omunyolo tewali njawulo. Ffenna ekitiibwa tukiwa Ssaabasajja Kabaka. Yakola ekyo asaana kubonerezebwa. Zaadrian Ebyayi ssentebe wa Nkobazambogo mu ssettendekero wa Makiriri. Tukomyewo wano ng'abavubuka ba Buganda okuddamu okulwanirira ensonga ssemasonga esooka ey'okulwanirira n'okutaasa obwakabaka bwaffe. Abamu balowooza tugenda kukoowa naye omusango ne banaagwongezaayo kukomawa tetugenda kubongoota nga Ssaabasajja Kabaka bw'atukubiriza. Tukoowoola abavubuka ba Buganda bonna, abantu ba Buganda bonna okuvaayo okufuna obusungu obw'ensonga okwenyigira mu nsonga y'okuwanirira n'okulwanirira obwakabaka bwaffe. Nolwekyo weetuli nnyo oba bbanga ki oba bbanga ki tugenda kusigala nga tujja wano okutuusa kkooti lw'enaateekawo obwenkanya omuntu oyo avaayo navoola abakulembeze tuwe ekitiibwa.